call me Nyanja, Nyanja. Amanya ngamta Nyanja. You want Kakos Facts? Please subscribe and enjoy. Mbaniriza mwe nabali ku Kakos Facts 256 mwe bali kutulaba na kutugoberera. Subscribing nyiga kade tubenga tunyumirwa. Ali atya Paulino Court mu US tukubuzaako nnyo. Atwagala tubuzeeko ne ku Faith ali Dubai tukubuzizaako nnyo nyini ddala. Amos oli otya we bali kutugoberera yali gayaza. Waliwo chali wange bamita Ben ali mu US naye nkubuzaako nnyo na buli omu yenna agenda maaso n'okuba ng'otugoberera we bali nnyo we bali ddala. Eno ye Kakos Facts 256. Uganda enyuma, Uganda erimu ebintu bingi betusobola gamba nti oba oli awo tuyinza obibuusa amaaso. Gye buvuddeko bannayuganda bonna babakubiriza ne babagamba mwegemese. Ekisinga okubeera ekyennaku babadde beegemesa mpola mpola, abalala nga beegemesa lwa butaganda olw'okuba basomesa. Babagamba atali mugeme tajja kusomesa, atali mugeme tajja genda kubanga yeetaba mu bantu abangi. Bulange Emengo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ayita mwoyo amukwatira ddamula Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'abanga ayisa oba olyawo okuyambagana okwawamu gavumenti ya Buganda wamu ne Uganda okubanga bakwataganira wamu mu kugema ekirwadde kya lumiima mawuggwe ekiyite ekya COVID-19. Bwetyo Buganda yayise abantu mu kikungo bajje basobole okwegemesa ekirwadde kya COVID-19 ekibadde ku Bulange Emengo ekibadde ku Bulange Emengo ng'abantu bakoze bati. Wano ne neebuuza bulijjo pulezidenti bw'ayogera temuwulira, bulijjo bwe boogera ne bagamba nti mugende mwegemese temuwulira. Olwaleero lwentegedde era lwennyongedde okukakasa amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayogedde abantu bakoze bati e Bulange Emengo ne ngamba ate nga lwe lunaku olusoose ne ngamba my goodness. Okay fine, bwe tweyongerayo njagala nkwongereyo nga nkutegeeza ku mwana muwala gwe bayita Shira Gashumba. Ono muwala wa Frank Gashumba yalikoko ambassador wa AFRICEL, akoze ebintu bingi, yalikoko TV presenter ku NTV n'ebirala bingi nnyo byazze ng'akola. Bwatyo yamaze ne yeesogga TV eya omwami Kalisa gye bayita NBS. Era we twogerera kati agenda kubanga akola ne Douglas Lwanga, MC Cat, Loja ne Masi. Bano bagenda kuba beyita the Fantastic Five babenga bakola ku After 5 okitegedde. Naye tujja kulaba oba Shira anafitinga mu bavubuka bano oba nedda. Time will tell. Tujja kubanga tukwasaganya ensonga ezo. Wabaddewo abamu ababadde balowooza nti oba ogwo omulimu bwe bajja okugutwala naye oba olyawo Shira Gashumba yasobodde okubanga agutwala. Tumwagaliza bisima byerere. Ffe weetuli ng'abalabi aba TV, weetuli ng'aba presenters, weetuli ng'abawagizi tubenga tulaba kiki Shira Gashumba kyagenda okubanga tukolera ku NBS. Kali mukasava ndowooza kubanga yagamba ye takwata bufifiteke. Yagamba ye tebamusasula $5,000. Ndowooza kali mukasava yensonga lwaki ne Douglas Lwanga ne MC Cuts bali ku NTV ne bavaayo ne balyoka bajja eno lwa kawogo. Kansubire nti akawogo kaweze era n'endagaano yalibanga ewera okuba nti mugenda kuba mukola mwena. Bwe neeyongerayo Spice Diana avuddeyo n'agamba nti kya buvunaanyizibwa nnyo okulaba nga tuwa abayimbi abaali babaddewoko ebbanga oba abayimbi ebbanga ekitiibwa. Abayise n'aba veteran artists oba mu bo mulimu baani ba Maddox Sematimba, obadde oyogera ku Afrigo Band, obadde oyogera ku Elishama Wamala, oba obadde oyogera ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon, oyogera ku Bebe Cool, oyogera ku Bobby Wine. Obayita ba veteran artists abazirwanako eno mu ndongo. Twogere kwani Fire Bongo Lutaya oba twogere ku bayimbi nga Kabuye Semboka baliwa boyogerako. Ndowooza bebo babadagezako okutegeza ka video kano kankakuwe oluvannyuma tubenga tweyonga. Bannange nina ekintu kibadde kinnumya omutwe okumala ebbanga. Mu butuufu
naye leero kansibe omutima nkibagambe banange kinnumye n'enguma naye leero kankyogereko kikwatagana ku bayimbi abaatusooka mu music industry ye Uganda. Bw'otunuulya ennyimba ze baayimbanga naffe ze tuyimba amazima kimanyi mugenda kunvuma kale era kansibe omutima nkyogereko wamunvuma munvume amazima gye twava ne gye tuli we tuli kati mu music industry ya Uganda tusaanye tubeebaze abantu abo tubeebaze kubanga singa bo tebaliiwo tetwandibaddewo bateereddewo ekkubo bannange beebale tubeebaze nze kambeebaze nga nze nsiimye. Amaliriza njagala kwagaliza Elena Nanjego ne Paul Saka embaga ennungi mu 2019 bakola okukyala kwabwe kati bamaze ne bagamba nti twagala kukola mbaga ogumikiriza abakyala ndowooza basire Queen bino wemba temuli bagumikiriza temujja bituukako okuzimba omusajja batera nnyo gamba omusajja w'amaanyi wabeerayo omukyala ow'amaanyi amuli mugongo naye n'omusajja atakulaakulanye wabeerayo omukyala atamukkiriza kukulaakulana emabega mu mugongo gwe omusajja akulaakulana ng'alina omukazi amuzimba nga naye mugezi. Paul Saka, Elena Nanjego tubaagaliza omukolo omulungi bagenda kubanga bagukola ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Desemba embaga yabwe begenda okubeerayo. Bano baali basisinkana dda mu mwaka ogwa 1995 nga omwana w'obuwala Elena Nanjego akyali student yasoma ku St. Peters Nkokonjeru mu mwaka ogwa 1995 eno gye basisinkana ne Paul Saka naye ndowooza olaavu yali tenaba kutandika oba we beefunira embeera nebanga etambula bulungi. N'olwekyo tubagaliza embaga ennungi.